Bataata ne bamaama neyanzisa nnyo neyanzeege obuyambi buno bwe mutuweereza mwebale nnyo mwebalire ddala Omukama abongere omukisa abongere obugabirizi tusiimye nnyo tusiimidde ddala n'ennyongera okkubira abadokita bonna abasawo abali mu nsi yonna abalina emitima emiyambi abasobola okujja okunyamba ku mwana ono okumukozesa physiotherapy nsaba kunyamba bataata bamaama kubanga omwana ono yeetaaga exercise yagongobala emikono n'amagulu tatambula tayogera talina kyakola naye mbegayirira nga mbakubira omulanga mbasaba kunyamba yenna alina omutima omuyambi asobola okujja nannyambako ku mwana ono nsaba buyambi bwammwe yonna gye muli nsaba munyambe mwongere okunkwatirako bataata ne bamaama kubanga embeera gye mpitamu si nnungi n'akamu mbeebaza nnyo omutima omulungi gwe mutulaze mwebale nnyo mwebalire ddala Omukama abongere omukisa abongere obugabirizi mwebale nnyo mwebalire ddala bonna abawulidde omulanga gwange namwe mwenna abakola ku TV bataata ne bamaama mwebale nnyo okutwagala n'otulowoozaako Omukama abongere omukisa nemupiima tovu Charles nkwebaza nnyo taata webale nnyo webalire ddala kubanga kyewansuubiza okituukiriza wangamba tojja kunneerabira ng'onoonya akalulu naye era wakomyewo n'ojja n'otunoonya gye tuli tukwebaza nnyo byonna by'otukoledde webale nnyo webalire ddala Omukama akwongere omukisa okuyamba guba mutima ne Simon Peter Malay akajja obunaku tubaaniriza tukwaniriza nnyo atulaba webale nnyo webayiddala okutulaba nze Nassali bw'oba otunidde bulungi mama soko omukoleko bw'oba nga otunidde bulungi tukomyewokko esaize ne kajjansi okulaba omwana omuwala Nansamba tuli ne maama we naye nga bwe twalaga sheeno tusuubira okuba nti waliwoko abo aba munansonyiwa nange ndi mulwadde muko tulinayoko abo betusuubira nti oba oliawo bayogerakoko ne maama naye naffe tuzze okwogerako naye one nga tumubulira abantu be baali boogera kakano abantu be batubuulidde abatusendingidde ku ssente tweyanzanye tweyanzeege twabadde eno tuli awo still bwe twava wano honorable nakyalako honorable ono mama naye yali yamunyumyako nakyalako era amaka gano mama agenda kubatubuulira kiki ekyabaddewo ngazze booli awo gwewandisuubidde nti honorable bwe yatuuse ekintu ne kiggwa naye naffe Bambi n'atwala obuvunaanyizibwa nagaba bannange ate okuva emwali wano ate waliwo ate ekiriwo kintu kyatabuse kale no ebigere bineeno tubadde tukiwaddemu obudde nga twongera okuba nti tumunyisa emboozi y'omuwala ono eri abantu abalala naye mama we yatukubidde netugamba tetuyinza kulinda katugende naye nga obuyambi tukyabwetaagira ddala kubanga tetumanyi honorable oba yakigadde oba teyakiggadde tugenda kuba tunyumyako ne maama mu kaseera kano kennyini okuva wetwali wano then ate tulaba ekiriwo baaniriza nnyo nsanyuse nnyo kubalabako enyabo Mukama yeebale bakulembera abatuuzizza wano kakati maama honorable yajja ku lunaku olwokusatu najja n'atulambula nga bwe namuyita najja wano mu nnyumba n'alambula omulwadde n'amulaba ne mugamba naye nsaba okunnyambako kubanga sirina buyambi bwonna obanga Mukama ayambye n'oyitamu tonneerabira omulwadde ono ndi mu mbeera mbi ddala nga bondaba Bambi yatwala obuvunaanyizibwa najja naye n'ayogerako n'abamawulire n'ababulira embeera gye yatusangamu ng'azze wano n'atusuubiza okugenda mu paliyamenti okutuusayo ensonga zino okwogererako ne bamemba ba paliyamenti ababulira embeera gye yatusangamu tusobole n'okuyamba ku bantu abalala balina embeera ng'eyaffe kubanga gye bali bangi abakyala batuusibwako obulemu nga bali mu malwaliro nga bagenze okuzaala
abamu bayita mu kulongoosebwa abamu bayita mu kuzaala ne bafuna obuzibu nga bungi naye ne babeera eyo mu byalo nga tebamanyikiddwa era nga tebalina babatandikira kwekubira nduulu ate nga n'abasawo bennyini ababeera babakozeeko nga tebasobodde kubayamba kati era nga nze kubanga eddwaliro ly'entebe teryasobola kunkwasizaako wadde okunnyambako kubanga ne dokita ne bwe nnamukubiranga essimu nga ngamba ali bizi agenda kuddamu ankubire nga taddamu kunkubira kati nemmeririza nga era ensonga zange teyazikwasaganyako wadde n'akamu naye kituufu nze kyenalowooza nti alabika ye amanyi ensonga eyabeerawo ng'alongoosa omulwadde eno kubanga era ngimusibirako ddala okusinza nga bwe nali ne mu ddwaliro ekawempe yajjanga mu ddwaliro okujjanjaba abalwadde naye ng'era buli lwe musinkana ng'aweta akwata wantu awalala wessiri bwenafubanga okulaba nti oba mukubira essimu ng'era ngamba kajja abadde akyali bizi era yamalirizanga tatuuse wendi nakwata ekkubo nadda ewaka kati fonalebo bwe yajja wano yagamba ensonga agenda zitwala mu paliyamenti azoogereko alabe engeri gye banasobola okutuyambamu era ye kwolwo yakwata ssente emitwalo 10 n'agimpa n'agamba nti kaalabe kati ensonga bwe banazikwataganya abantu abana babakulabye ku TV engeri gye banatuyambamu. Okay, the honorable mubiwulidde bannange katulinde kinava mu parliament katulinde ng'egyagenda okuyambamu abantu baneeno sokulanga omulwadde awona ate naye ngafuna obwenkanya. Abaffe bwe balabye show abantu bagambye nti bwetwali tonyumya wano nakubuza nnyo mu bapastors bwe watambulamu owa pastor Tom wagendayo owa Tom nagendayo naye ba ushers ne bangamba nti ono omulwadde ng'owange tebamukkirizaayo kubeerayo kubanga nabanyonyola ne mbagamba sisobola mutambuza buli lunaku sina ssente za transport mba njagala nga mwetutte ne tubeerayo nga we tusula paka lwe bamusabira ne bangamba nti tebakkiriza mulwadde alinga ono wakutegulira mu church nembegayira ne mbagamba naye munnyambe embeera gye mpitamu nzibu ne mbagamba sina transport asobola kutambuza mulwadde buli lunaku kumuleeta bwe muzaayo ne bangamba nti takkirizibwayo nenfuba okulaba nga nfuba okufuna ennamba y'essimu ya pastor Tom namukubirako nenjogerako naye nangamba ngumikirize kati ye we namufunira ennamba ye twali mu biseera bya covid oli yasooka nangamba ngumikirize engeri gye baggala amasinzizo nti banaabazeemu okugaggula ajja kuba akwasaganya ensonga ezo nangamba abo oba olina essimu ya WhatsApp nsindikire ekifaananyi ky'omulwadde kati nali nnyina essimu nenkuba ekifaananyi nenkimusindikira kati maye essimu ye erebeera nzibu yakukwata ebiseera ebisinga omukubira nga takukwata n'akulaga nti ali bizi kati lwe naddamu era okwogerako naye yaŋŋamba ngumikirize omulwadde amutadde mu ssaala ali mumusabira naye bwe binaaba biteredde nja kuddamu mufune kati era covid bwe yaggwa natuyingira n'owokubiri naddamu omwokubira nga baggudde amasinzizo naye nga takwata ssimu era simufunanga kwogerako naye kasubire nti munnange mukitegedde bulungi abadde bagamba about kuba nti yagenda wa pastor Tom n'ebiringa ebyo yagenda wabula tulina obuzibu kuba ushers b'amakyaki kabeere wa pastor Tom kabeere ba ushers ewono gwe mutera ogamba Ronnie McBay amakyaki agasinga ba ushers balemesa abalwadde sigenda kirumamu kubanga abantu bangi bakiŋŋamba simanyi lwaki oba odeva from above from the pastor nti omuntu bwati oba kitegeera simanyi naye nga ba ushers bwekityo bwe kiri kakati akasimusimu akatukubiddwa mbeera yabadde etabuse ekintu kyabadde kitya okubalama ava wano ku Lwomukaaga yafuna omusujja nga mungi nnyo n'atandika okusinda nnyo ng'asinda kati bino bamukwatako nga temperature eri waggulu kati waliwo awo dokita atera okunnyambako nengenda ne muyita najja n'amuggyako omusaayi n'amukebera nga malaria mungi najja n'amuteekako kanula n'atandika okumukuba empiso kwolwo yamukuba empiso 2 neggulu ku Sande n'addamu n'amukuba kati n'olwaleero yakedde kumukuba kati n'amala kanula n'agimuggyako ku mukono kati nampa mpeke kati zaaliko zaali mukumira tekazimira ati nzisekula yaŋŋambye nziteeke mu mata nezalona nti nziteeke mu mata mwembeera nzimuweera era we ziri awo kati ze ndi mukumuwaako
naye ng'obulumi buno bulabika buva ku bed showers kubanga alina ebiwundu by'amaanyi amabwa g'amaanyi ku kabina naye nga kirabika nabwo galeeta obuzibu bwa temperature bulabika gamulumanyi awe mpa mukwata nga musitula akaaba nolaba nga alina obulumi bungi kati omusawo ye tewamulaze ku mabwago talina kyagamba nti banaye tukole bwe tuti ne bwe tuti banne abasawo ndudde nga bangi bajja nembalaga amabwago naye nabo ebiseera ebisinga baŋŋamba amabwago tegawona mangu tegagenda mangu bandagira ku ddagala kati waliwo akadagala ka dreads ke bandagirira nembeera nga nkagula nkateekako gabanga agalabika nga agagenda okuwona ate negamala negaddamu negati kati awo bwebuzibu waliwo n'ekizigo ekyo ekyekiri awo nakyo kyembadde muteekako naye era kati ndaba nga tewakyali njawulo kati ne bwe nkimuteekako tekikyamuyamba era mbadde nsaba oba waliwo yenna amanyi ku ddagala erya bed showers ery'ebiwundu ebyo oba dokita oba musawo annyamba alindagirireko nsobola okulikozesaako ndabe so kati okuva otwava wano gubadde musujja ali mu kujjanjabibwa ali ku makerenda watagezako kumira naye amabwago gali mama tunyonyola mutufugalwawo okuwona naye obanga oli eyo ng'olinako kyoyinza okumulagira maama ono okozesa ajja kukikozesa kubanga omulwadde alina obulumi bw'amaanyi okay nja kwerabira nti sente ate nziyita ezange manyi nange ndi mulwadde naye maama kale zino sente abalabi baffe ababintu bizibu balabi baffe abawanders just bagambye nti munnange kabagira batandikirako awo twagala okubeebaza nti mwebanye mwebaidala ate tubadde twagala oba oli awo okwongera nga abantu abamu batusuubiza tebana bakutuukiriza abalala sho tebana bakugiraba kale tubadde tuli awo nga tulowooza tugira tukola ki tukuŋŋaanya naye bwe wagambye tate omulwadde atabuseemu ne tugamba no katugende n'ekiriwo ate nga batwongera okuba nti abantu batulowoozaako okuba nti batwongera ku ssente tweyanziza nnyo bamaama ne bataata mwebale nnyo mwebalire ddala obuyambi buno bwe mutuweereza omukama abaddizeewo tusiimye nnyo tusiimidde ddala mwebale nnyo mwebalire ddala omutima ogwo omukama abongera obugabirizi amiina omukyala lili from UK webale nnyo webalire ddala abasabira nnyo era agamba katonda bannaye akolewo ekyenjawulo yes n'abalala bannange amannya siyinza gajjukira eyankubira essimu n'aŋŋamba nti naye ajja kunfunirangayo $50 buli wiiki era yansindikira $50 ku ssimu naye bamuyita Winfred Esther naye tiyambulira wa gyali simanyi wabeera neerabira okumubuuzaawo ne wabeerawo ne mwami Albert Mugumbi abeera bwe bajja naye namperezayo $50 kati waliwo n'abaana be yasoma nabo ku Kisubi Technical nabo bazze leero ku makya ne bandaba ne bandeetera sukaali kilo 2 n'akadomola ka juice n'omuti gwa sabbuuni ne baŋŋamba balina ekibiina kyabwe kye beekolamu nti kati bagenda batuule balabe engeri gye banannyambamu banange tweyanziza nnyo tweyanzege abasomako ne Nansamba mwebale nnyo mwebayiddala ate asomako ne Nansamba ng'oli muzadde oli eyo osuubira okubeera omuzadde oli jjajja w'abaana banaye tukwatizeeko family eno tukwatizeeko maama ono asobola okulanga jjajja bw'omwana naye bizibu si byangu olinayo akalala katalekeka nyongera kubeebaza mwenna ab'emitima emirungi mwenna abannyambye buli alabye ka vidiyo kano nakwatibwa ekisasaazi mwebaza mukama amwongere omukisa era bongere ebirungi eby'omwoyo n'ebyomubiri amiina nyongerezako katono nnyo nti nga bwe tukyalina honorable yatusuubiza okuba nti ensonga ngenda zituusa mu parliament mbajjukiza nti eno ennyumba abantu bano mwe basula esasula $10,000 buli mwezi naye olw'enfuna ya maama mu butuufu azitowolerwa rent amutawaanya abantu bano balina okulya Nansamba ate si buli mmere yonna nti nakola ki agirya oba mukitegera oyo baby kati ebintu byonna byakozesa by'abaana bato kakati n'ebyokulya n'ebyokunywa nebizitowamuko Nansamba akozesa pampers za bbeeyi ekikonako okusoomozebwa kulyawo kale no ne bw'aba alwadde like nga musujja we gwamugwiridde zikitegeeza ssente kwegamba bizibu wabula twongera bakoola yina gye muli okwongera okuba nga mukwatizaako maama ono
Nansamba tukyusa obulamu bwe nga bwe tulinda ekinava mu Parliament. Wangi maama. Olyokyama. Bulungi nnyabo. Bulungi maama sibyotya nno maama. Olabye n'omulwadde mukwano. Maama ndabye naye nnyabo. Bambi butaseera obeera mu mazzi ga mukazi wattu. Mama kyempitamu si kyangu mukwano. Kimanyi mukwano, kimanyi maama. Omulaba bw'afaanana, olabe bwe yali afaanana nga tannalongoosebwa. Kati emyaka 6 ali awo. Omulaba maama? Nange ndabye naye. Naye neebaza nnyo byonna bye munkoledde, Mukama abongere omukisa ba maama. Ebale nnyo omutima omulungi, Omukama abongere omukisa abaddizeewo we mujje. Amina maama kakati omanyi ngenda kuterako emitwalo 10. Ngenda kugamba n'emikwano gyange emirala ngenda gigamba emboozi eno. Nge maama. Teyanziza nnyo maama teyanzeeke. Ngenda giteekako kati. Ennyabo. Ati muganga okafuna message sente nga zirabya mpereze message ntizizi. Kale maama. Simon Peter ye alwa maama. Uno maama kamukuwe. Wangi nyabo. Simon ogamba otya? Wendi maama. Wankubira wangi? Nze yakubira yenze nga kugamba njagala kulaba mama Nansamba. Simon kubulire. Tuweereza sengone tutonda nogenda okulya tezatuka ku mulwadde. Kimuma. Ndi wano ne Lydia wuuyo waali. Lydia akulamusiza maama. Ye nyabo. Zibapita ali kasango ngenda kuteeka emitwalo 10. Kale Bambi kambasabire manyo gakutte. Mama manyo gakutte. Agakutte. Allen Kasango. Allen Kasango. From Kasango. Kale Bambi. Kale mama. Kale mwera. Basabire mukama yo pasasira. Kale mama. Simon ale. Ye nyabo. Kale Bambi mwera. Bye. Okay. Ndowooza omukyala munawe omulidde. Mulimu abantu betufuna nga baagalira ddala oddeyo. Alabe maama, alabe omulwadde. Ogamba kakasize ddala nti mu butuufu sente wengenda okuziteeka maze okola ki okulabawo naye nga mukyala Allen Kasango ali luddawa? Okay, naye ali Bungereza. Tweyanze nnyo tweyanzeege buyambi bwa maama. Tusuubira nti bwe tukola amawulire gano Allen n'agalaba n'amala n'agwongerayo kiba kitukolera kubanga mulimu abatannaba ki abatannaba kulaba mboozi eno so mutuyambako ne mwongerayo amawulire ago bwe tutyo ne tugatiriza Katonda amala n'atuyamba ne tuvuunika ekizibu ekyo mukadde twogera ku musawo ono twogera tukubye ku musawo ono naffe tugezeeko Airtel Yeruwa Ziremu. Musanvu. Kaga. Kaga kinana musanvu. Ndio musanvu kyagenda okuwogera. Dr. Nyanzi Waintebe ne balongosadde tugezeeko tulabe munange kasabeera nga tali mu theatre tuyinza okuba alina omulago alongoosa okay Hello? Yes, please. Yes, Dr. Nyanzi, jabaleko sebo. Ani nyawe nanjewa. Kale sebo. Enze linnya lyange nze Nassali Lydia. Ani? Nassali Lydia. Enyawa. Ndi munnamawulire wa Delta TV sebo. Enyawa.
kakati nina family gyendi nayo omuli mwana omwala ayitibwa Nansamba Winfred Nansamba Winfred ono omwala wamulongoosaako yali lubuto yes oba omutegedde mukwano wanje sabo hello wanje mukwano sikuulya bulungi ya kati ono omukyala wamala okumulongoosa nafuna obuzibu nagongobala omutegedde wanje sabo hello nongosa abakyala bangi ensonga kyeriwo ono omukyala wamulongoosa nafuna obuzibu nagongobala mwaka ki mu 2017 January ne mama agamba nti omulwadde omumanyi ninawo omulwadde nagenda ekawempe yes please yes oyo omulwadde ennyabo kati munange tukubye kubanga embeera yesi nnungi ennyabo andi okusinziira emboozi nga bwetambula abazadde bo bagamba nti obuzibu yabufuna after okulongosebwa okwo Yes, I cannot deny and I cannot say that I will cause the complications. Okay. She got the complications while under surgery after giving spinal drug. And she got a high spinal, we resuscitated, and she convulsed. Okay. We resuscitated and she came back, but she came on convulsing. Okay. And then we referred her to Kawempe Hospital. These are some of the complications we get when you have problems of complications when you delivering. Bino byembi kuzire tufuna nga tulongoosa abalwadde bw'omuwa eddagala ne ligenda waggulu ku mutwe. So that's the complaint she got. Omukyala mumanyi and she was my friend and the girl grew up, I knew her. Kati osuubira bayinza funa buyambi ki omuntu ono okuva mu mbeera bw'eti gy'alimu? I cannot talk this thing on phone. I can't comment on phone. Okay, so can I have an appointment with you? Nenzija nenkulaba. I can come on Tuesday. Tuesday? In Ntebe Hospital. Yes. In Ntebe Hospital, at what time? At 9. At 9? Yes. Oh. Kale sebo. Nja kukubirako nga nzija. Neyanza nnyo. Okay. No, Dr. Nyanzi gwabadde boogerako okuba nti yeyalongosa omuntu ono agambye tasobola teyeeganye ebintu abimanyiko bulungi naye agamba nti bino bye bimu okubye basuubira okuba ku bantu nga balongooseddwa simanyi nebigenda ku bongo abyogedde mu luzungu tusobola tulaba bwe tunamulaba ajja bitujja mu Luganda tukole kitubitegeere ono omukyala ayina okutegeera namaani nakkakana kubanga newe mbeera nze mu bwongo wange manya nti omuntu oli yalongoosa bubi omuntu wange n'akola ki n'abeera bw'ati yabaffe baba tabeera bwe batyo babeera babalongosezza batya kwegamba ebibuuzo bingi kale nga bwagambye tayinza kubyogera byonna ku ssimu natuwadde appointment okugenda okumulaba ku Tuesday tulaba ate ekiki kyanayongerezako ku ekyo byanabayogedde naffe ddala anaatuwaayoko ku kintu ekyala kinayamba omukyalo ono kubanga atereera byonna tukyabyebuuza naye nga bwe bityo bitambudde so mutulindirire paka bwe tunakiggusa oba oliawo. Yes, Alain. Hello. Yes, nyabo. Tuzifunye. Mama kakwebazeeko. Mwebazeeko mama. Hello mama. Neyanzizza nnyo mama, weebale nnyo mukwano, weebalire ddala Omukama akuddizeewo.
akira mukadde mmanyi katono ne nange n'amazzi katono si katono n'akamu nange weebale nnyo omutima ogwo Mukama akwongera omukisa n'obugabirizi. Amina mama Nansamba naye ngenda kugambako ne mikwano gyange nakuba mbategeezaako. Ye maama teyanziza nnyo weebale nnyo weebalire ddala Mukama abasaasire abasuuse akugumye naawe okujjanjabi maama. Okay, mchala Alain, weebale nnyo weebalire ddala. Alain Kasango twenza nnyo tweyanzege. Tujja kuddayo ku kintu kiri ekyokozesa Nansamba exercise. Ekyo kintu kiri expensive by the way. Yonna gye bakikolera kyetaagisa ssente. So tukyetaaga ssente. Naye nga mwebale nnyo mwebale ddala era tusuubira nti n'abalala mugenda kutandikira okwo. Bataata ne bamaama neeyanzisa nnyo neeyanzeege. Obuyambi buno bwe mutuweereza mwebale nnyo mwebalire ddala Omukama abongera omukisa abongera obugabirizi. Tusiimye nnyo tusiimidde ddala n'ennyongera okukubira abadokita bonna abasawo abali mu nsi yonna abalina emitima emiyambi abasobola okujja okunyamba ku mwana ono okumukozesa physiotherapy. Nsaba kunyamba bataata bamaama kubanga omwana ono yeetaaga exercise yagongobala emikono n'amagulu tatambula tayogera talina kyakola naye mbeegayirira nga mbakubira omulanga mbasaba kunyamba yenna alina omutima omuyambi asobola okujja nannyambako ku mwana ono. Nsaba buyambi bwammwe yonna gye muli. Nsaba munyambe mwongere okunkwatirako bataata ne bamaama kubanga embeera gye mpitamu si nnungi n'akamu. Mbeebaza nnyo omutima omulungi gwe mutulaze mwebale nnyo mwebalire ddala Omukama abongera omukisa abongera obugabirizi. Mwebale nnyo mwebalire ddala bonna abaawulidde omulanga gwange. Nammwe mwenna abakola ku TV bataata ne bamaama mwebale nnyo okutwagala n'otulowoozaako Omukama abongera omukisa. Nemupiima Tovu Charles nkwebaza nnyo taata weebale nnyo weebalire ddala kubanga kye wansuubiza okituukiriza wangamba tojja kunneerabira ng'onoonya akalulu naye era wakomyewo n'ojja n'otunoonya gye tuli. Tukwebaza nnyo byonna by'otukoledde weebale nnyo weebalire ddala Omukama akwongera omukisa. Omukama abaddizeewo tusiimye nnyo tusiimidde ddala mwebale nnyo mwebalire ddala omutima ogwo Omukama abongera obugabirizi. Amina. Omukyala Lily from UK weebale nnyo weebalire ddala abasabira nnyo era agamba Katonda bannaye akolewo ekyenjawulo. Mbajukiza nti eno ennyumba abantu bano mwe basula esasula emitwalo 10 buli mwezi naye olw'enfuna ya maama mu butuufu azitowolerwa rent amutawaanya. Abantu bano balina okulya Nansamba ate si buli mmere yonna nti nakola ki agirya oba mukitegera oyo baby kati ebintu byonna byakozesa by'abaana bato kakati n'ebyokulya n'ebyokunywa nebizitowamuko. Nansamba akozesa pampers za bbeeyi ekikonako okusomozebwa kuli awo. Kale no ne bw'aba alwadde like nga musujja gwa mugwiridde zikitegeeza ssente kwegamba bizibu wabula twongera bakoola yonna gye muli okwongera okuba nga mukwatizaako maama ono Nansamba tukyusa obulamu bwe nga bwe tulinda ekinava mu Parliament. Nze Nasali takumira mpeera 10 beere bulungi balaba. Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share, and hit that bell for more truth videos.